you have to wake up. Wetunulemu nga gwe omuntu ogambe kaakati kiki kyenjagala nze ng'omuntu without any fear, without excuses, without complaints. No excuses, no complaints. Gwe ng'omuntu ogambe nti nno kino kyenjagala nkikkiririzaamu ngenda kikola regardless of the environment, regardless of ani omuntu kyayogera, lwa nsonga nti akyogera ye nga ye okutegeera kwe kukwe okutegeera okwange ye kyagamba tekirina kubeera mazima gange, ate era ekyo tasobola kikujjako gwe bw'obanga wakitegeera ng'era okyawagala. Nakugambye nti environment trumps intentions. Environment gye weetooloddwamu kasita eribanga nkyamu n'otagitereeza, abantu b'oliba nabo kasita balibanga bakyamu n'otabavaamu kunoonya abantu b'olina kubeeramu, environment yo genda kusigala ng'eri toxic, ng'era ekulaga ekujjukiza ng'ekupointingira wa w'olina okubeera. Kitwale nti buvunaanyizibwa bwo nti gy'olaga wawanvu, kwata tookiyo gikube efuuka omumuli ogukulaga wa w'olina okubeera, amaaso go gasigazaawo, obeerenga muzannyi w'omupiira nti nno enduulu ebeera yonge ewoggana, buli muntu yenna abeera awoggana, atasambangako mupiira n'ali unhealth, atasobola kudduka wadde n'eddakiika emu, agenda kubeera yeeyo ng'akugamba nti oyo aguzannya bubi. Messi musiru wano yali badde agamba nti nno kangu kasuke bwenti, ng'ayogera mu magezi ge awulira ng'akisobola, naye tatuukangako wali. Ako kyova obalaba nga bakwata bakooki aba ttiimu ennene nga gyali tasobola nagenda kulaba Premier League bwe bayingirira, nadde eno n'atandika okumulowooleza. Abantu bwe batu bwe bafaanana, they are never part of the team. They don't go out in the field to be seen. Tebabeerawo, they always spectators. They have opinions, baleke babeere n'opinions zaabwe. Opinions are the rarest commodities that everyone is entitled to one, and they have one. Many have many. So omuntu kyayogerako is theirs, and it cannot be your reality. Tokikkiriza. Tekikubeera muggoye gwe. Abantu babiri bagenda ne bayingira mu ruumu emu, naye kyewuunye nti mu ruumu eyo mwe bayingira bonna bavaamu nga balina experiences za njawulo. Lwaki? Lwa nsonga nti obulamu bwaffe, entegeera yaffe, reality yaffe eri filtered through obwongo bwaffe. Kyonna kye bayogera, obwongo bw'omuntu obwesigamye ku ddiini ajja kirabira mu ddiini, obuli mu business ajja bulabira mu business, obuli ku culture bugenda kubeera mu culture, obuli mu vagaland atamanyi na ki wide and wild ali awo open atambula butambuzi naye ajja kubulabanga bwabulabye. Lwaki? Obwongo bwaffe, reality yaffe, biki bye tulaba nangeri gye tupasuingamu eri best on our mentality, the mindset. So tobonaabona n'abantu, oli kyayogedde kizibu kye. Ekizibu ekigudde ku bantu olwaleero nti abantu balina mental realities ze balonda, mental realities ze basalawo okubeeramu, but in the beginning tebazikyuzinga, bazikwata ne bazikkiriza, ne bakkiriza enzikiriza z'abantu be bataalabako, ne bakwata engero zaabwe ne batandika okuziddamu, and therefore ne batandika ne bakyuzinga mental beliefs ezitaali zaabwe, ne beesanga nga bakutte ne beetemera siiringi ennyimpi, ne balivinga obulamu obutono nnyo okusinziira ku obwo bwe baalina okuba nga balina ebinene ebibalimu, naye olwaleero bakyajjukira bajjajjaabwe bye babagamba. Leero babasomesa, bababuulira the world order, ebintu nga bwe birina okutambula, naye nga akyesigamye ku jjajjaawe kye yayogera eyafa emyaka 20 ng'alowooza obulamu bw'obwaleero bwe bukyatambula, nga ne iPhone eyafulumye omwaka oguwedde olwaleero si eri latest, naye oyagala okufuna obulamu obuli latest ng'okozesa ebintu ebyedda. Nkubuulire, behavior egenda kuyamba nnyo okukyusa resistance yo. Olina okutandika okukyusa enneeyisa, baki beweetoololeddemu, osobole okukyusa obulamu bwo, lwa nsonga nti ekizibu ky'olina, you are trying so much to build empires with servant mindsets.